Kunanyizibwa ku matendekero aga waggulu. Dr. John Kulizesto mu Muyingo asabye amatendekero aga waggulu okwekenneenya ebisomesebwa n'enkola egobererwa nga batunuulira n'obusobozi bw'abayizi bwe balina ewalala ng'ogyeko bye basoma nga bakwatako awamu n'okuyiiya ebinaamalawo ebizibu by'abantu mu bitundu gye bawangaalira. Muyingo bino abiisiza mu bubaka bw'atisse Education Principal Officer okuva mu Minisitule y'Ebyenjigiriza n'Emizannyo Peter Kyozira ku mukolo ogwategekeddwa ekitongole kya Mastercard Foundation mwe boolesereza omutendera ogusoose ogw'obuyiiya bwe bakola mu bitundu byabwe ng'omukolo guno guyindidde ku woteeri eya Misitiru Ensambya. Muyingo asiimye tekinologiya w'aba Mastercard n'ategeeza nti bwakuyamba abantu okukuza obukugu bwabwe, okukuza obukugu mu baana n'okunyweza enkola ey'okunoonyereza nga beeyambisa omutimbagano. Abayizi mu masomero basobola kukozesa atya tekinologiya okubayamba okusoma. So kati Mastercard minisitule neefuna abantu abaleese solution ezigenda okukola ne bawa ssente bagende baziteeke mu masomero zikole ziyambe abayizi n'abasomesa okutereeza ebyensoma. Ategeezezza nti gavumenti yeetegese okuwagira amasomero gonna gasobole okukozesa tekinologiya bw'atyo n'asaba abayizi okumwettanira ekiruubirirwa kisobole okuvaayo. Abantu abayiyiza ebawa ssente okulaba ebyo bayiyiza nga bisobola okweyongerayo mu maaso upscaling them eyongereyo abantu bonna babiganulemu. Then gavumenti eteekawo ne policies eteekawo standards ebiyamba nti bwagenda okuyiiya njiya mu layini eno bweti kubanga gavumenti kyetunuddemu ati kyekigenda okuyamba okukyusa ebyenjigiriza. Babula Birungi Mutabaazi akulira ekitongole kya Hive Club ne Mastercard EdTech Fellowship atubuulidde ekiruubirirwa ky'enteekateeka yaabwe. Bakwataganye ne Mastercard Foundation ne tuteekawo fellowship egenda okuyamba aba innovators abali mu EdTech abakwata tekinologiya ne bamuteeka mu nsoma oba mu njigiriza y'abaana baffe mu nsi yaffe neya Uganda. Nti tulabye abaana abato balina obukwakulizo bungi nnyo obubalemesa okusoma okuva ku primary 1 okutuuka ku senior 6 nti abaana abayingira P1 n'abafuluma mu senior 6 nti ku 10 osanga wasigaddeyo 7 bokka nga be bamalako senior 6. Ayongeddeko nti enkola eno yakuyamba abayiiya abakozesa tekinologiya ne bamuteeka mu by'ensoma eby'abaana okukendeeza ku muwendo gw'abaana abalemu okumalako emisomo gyabwe buli mwaka. Kati kyetwagala kwe kwata bano abakoze tekinologiya ono ow'ebyenjigiriza tubayambe okulaba nti omuwala oyo eyandivudde mu ssomero mu P5 tavaamu wabula asigalamu paka lwamala senior 6 nti ne tugamba balina ideas nga nnungi naye tubayamba tutya twagala tubawe ku ssente essente ezo zibayambe nti bw'aba abadde alina tekinologiya omulala gw'ayagala okuteeka mu bizinensi ye naye nga talina ssente essente zaffe tugenda zibawa bazikozese. Okunoonyereza kulaga nti ku buli baana 10 abatandika okusoma ekibiina ekisooka abaana 7 bokka be bamalako ekibiina ekya siniya ey'omukaaga. Mutabaazi agamba nti singa bakwatagana n'abakoze tekinologiya w'ebyenjigiriza baakubavujjirira okusobola okutuuka ne ku baana abatalina busobozi bumalako misomo gyabwe nga bakozesa tekinologiya waakiri buli mwana asobole okutuukibwako okubangulwa. Susan Nakajje omu ku bayiiya nga wa myaka 12 ng'ayiiya akuuma akayamba bamuzibe okusoma biwandiiko nga tebasoose kubikyusa n'akuuma akamanyiddwa nga Braille ng'agamba ekyamuwaliriza be bamuzibe abasinga abasoomoozebwa okusoma biwandiiko eby'omugaso gye bali nga beetaaga okubaako abibasomera oba okukyusa. Lwaki tuvuddeyo ne tekinologiya asobola okubayambako okusoma nga tebeetaaze muntu yenna kubasomera naye nga beesomera bokka. Annette Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindiri.